akala ne milioni 7. Wakati mukukuba kato nga nina loya atya Lamanzani yabaire mbateeso namukubira namukoba nti abantu balikoba tujje mu mateeka nkoze ntya. Oyo Alex Waiswa Omufumbiro ng'ayogera embeera yeyayitamu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti muganda we Kato akubiddwa. Akabinja ka Mwami Mpuuga kalumba Kato okaali kamanyi kafunye Waiswa. Ensonga ezo azoogeddeko ng'agamba nti ye yali amanyi bo baali bamanyi bakubye Waiswa naye yasanga akaseera akazibu olw'okufuna amawulire nti ate muganda we yakubiddwa nga yeebuuza nti Kato gwe bakuba bamulanga ki. Ebyobufuzi musajja wattu abigenda kitono era tabibeeramu nnyo naye kyamubuukako era musajja wattu essaawa eno agamba nti yeetaaga essaala z'Abannayuganda kubanga okuva lwe yasimattuka ne bakubamu muganda we naye yennyini atambulira mu kutya wabula agamba nti alina munnamateeka we era badde amuwadde amagezi bagende baggulewo omusango. Kitegeeza nti kadde konna bateekateeka okutwala Mwami Mpuuga n'akabinja kaakaaba kifeesi mu mbuga ez'amateeka. Waiswa Mufumbiro ye musajja akwata empola ebintu bye weewaawo ng'amazima asigala agogera nti mazima. Okujjanga ku TV ne radio n'ayogera nti Mpuuga kye yakola ezo ssente zaamuweebwa yali yabbanzibe kubanga ensimbi ezasasanyizibwa ku nsonga eyo kaali akawumbi kamu n'obukadde 700 nga bazeegabanya abantu 4 bokka. Ye kyagamba nti ensimbi ezo zabbibwa bubbibwa. Agamba tagenda kirumamu kuba gayogera mazima wabula okutiisibwatiisibwa kwayitamu okuva lwe yasimatuka ne bakubamu muganda we kususse ng'ekisobola okumutaasa kwe kugenda mu mbuga z'amateeka ne yeekubira enduulu. Nkujjukiza Haji Setuba omusomi w'edduwa nti yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Setuba tumusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko kati agenda kusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Olunaku lw'Eid n'abalindija kuziika w'abajoze Kamiliyoni Afre Mayanja. Buncho na swike wabaileo video eri kutambula ku mutimbagano nga mulongo munange Kato Kenneth Wilson Sonko omuluka bamusazeeku abantu ba Mwami Mpuuga okumukuba olw'ebigambo by'endidanga ndogera eby'amazima ebyakawumbi akala ne milioni 7. Wakati mukukuba Kato nga nina loya atya Lamanzani yabaire mbateeso namukubira namukoba nti abantu balikoba tujje mu mateeka nkoze ntya. Yabaire wakati mu musango yakoba omulamuzi nti my brother has a big challenge era yankobye omulamuzi yakimukobye. That is how he got that judgment. Ababaire mu kooti ekiri Waiswa owundi ye na muganda waife yafiire bandi babaire obujulizi yakoba nti ensonga tujagitwala mu kooti ku ssaawa 7:55. That is when he called me back. Yamala yakubira Kato ku 7:58. So Waiswa mbaire mulina nga weapon enzira nze shoje enjamu nintebuuza ku Waiswa ku nsonga y'amateeka niwe nkola ensobi n'abaire asobola okunkoba nti omusoga okoze ki okoze ensobi. So tufiirirwa ino muganda waife Lamanzani Waiswa wumula mirembe ezira bigambo bingi bye tuyinza kukukoba ku Waiswa nga buli mukwano gwange mukwano gwe. Ono Bigirwa Moses yali taidi Waiswa n'amulaga Waiswa. Aye Waiswa yakola contribution ku mbagayi nga tambuziza na buki yakuba kubekole mukwano gumenze mukwano gwaba mukwano gwange. That was his heart ng'asobola okugaba yemalaku. Mwifa abakola amateeka mwidinti okugakola okugakansa n'ofunamu esente ti kyangu. Aye Waiswa nga bwakola emiliyoni 2. Aye twesoolayo basatu najibu yemera abantu bakubola ida wabu nakobera lumukaido era tulina ebifaananyi mbulamu bwaife byona byona nga tuli basatu. Emirimu gyenkola bulido ndishuwa era nga nkobera abantu tinze neza okufaama. Aye Waiswa, I'm sure will be there for my kids, will be there in court. Ninajibu, I was always sure nti bizibu byenje okufuna maiso kuba ndakubifuna olw'okwogera amazima tidagavaako. Aye nga nti Waiswa ninajibu baida kusobola okwemererawo niwe libanga mukamandisi
unfortunately nja kuzikana Namanzani. Family eno ndi waka wano kuba yansomesa oluzungu abandi babuzanga mwami Mpuuga nasoma ano ne yansomesa oluzungu bamweta mwami Mulawa mukulu wa wano ate kati alikimanya kabonera so ndi mukumpisa waire mundulusa Waiswa abaire very intelligent, extremely intelligent. Era nze omuntu ya mentoringa mu byamateeka gendi digona gemuwulire oba manafu oba mati n'omwami ono Honorable Abdul Katuntu, he's a true mentor. Era nze emirimu gye nakola ku emitono bwe tumala okusoma from university Honorable Katuntu yatuyingiza lufaamu ye yatubuuza kibuuzo naire bano bonna ab'ekyalo bandi twatandika okola emirimu nze ninga timalangayo nga banange aye era nga bwondagaana mule tosobola kumbuuza kibuuzo. But Waiswa gave us the best at school. We have had the best memories. He was yali mperekeze kubanga obwa best man yali tasobola kuba best man kuba musiraamu ate obusiraamu bwobwo bumukoze bubi era ze nabukoze bubi ibanga bwe naba wako emirimu eyo mu isomero ly'abakristaayo banvunaana kuba nali ensembeeza abasiraamu era nafulinamu ebizibu aye twasigala nga tuli bantu bawalala. Waiswa abaire ayendeza nga mwene yerowooza. Waiswa okufuna accident nikanoke nje okwogera ka story konka era nje twetyamire ebindi ndabyogera ku mikutu egy'endawulo kuba Mukama yampa ekisa n'eiroboozi.